Ndi musanyufu nnyo nti engeri gyengenda okwesimbawo ku bw'emipira Nansana abantu badde babuuza ebiwandiiko byange biyimiridde bitya nga ndaba ebiwandiiko bya advance olwedde mbirina naye ng'ate nali saasoma ki top class saagisoma naye kati mbadde ngikwasaganya baobbi ne baobbi bali wano bonna emisomo tugikwasaganyizza ki tugikubye oluku ku mutwe era eno certificate ye emisomo gye ya top class agenze ku class eddako. Ndi musanyufu nnyo kuba ndi kuswagi nti abantu b'e Nansana bagenda kuba banyongera okunfunamu obwesige nti ddala mutuufu ensalawo ekintu ekikola nkikola.